gwe kasitoka kasandi byonna nabimusomesa gwezi musomeseza bye hakaseba buuza mu Allahu akbar mu buyinza bw'ekiti balla ebibuzo byonna ate tubirina era nabyo bemugamira nti mbye banakubuza ng'akyali eno muzikiti byonna bimuwe bajja kubuza ku kino byonna nga ne answer zimuwe agenda okutuuka walingwa nga nti Juma tolina kyotomanyi byonna tuli ovudde wano ng'obitegedde akatabo ako kyetaaga mu butuufu bakatusomere n'obwaba gwe owulira ng'oli mutabuliiki mu butuufu genda okasomemu ojja kusangamu ebigambo ebyetaaga abasiraamu bo babimanye bw'onooba imaamu era saballa wekitiibwa twanguyiza edduniya ye ekigambo la ilaha illallah bikikwatako biwanvu tetuyinza bimalayo tutunidde ensonga bbiri ezo Allah zaatusobozesezzaako nga nkubira kubira ebigambo byange bannayimbalamira edduniya eno butabamenya tekwali kusaba kuseka Yahya tewawandika application wa Allah nti Allah nsaba kuntonda yali programu yani era tewawandika bbalumu nga nti mukuntonda nsaba onteeke Uganda yali programu yani tewawandika bbaluwa nti Allah mu Uganda muno nze nsaba ompenze aliwo butambala yali programu yani era mu famire ya gundi teyakuwayo mukisa Allah yadde ogwerondera ani anaabamaamawo yadde ogwerondera anaabataatawo nga n'abamuogo omukisa Allah bakugutuwa mbutufu obuli abamaama baffe tetwandi balonzi bino ekibindeesezza bw'abanga zonna ezo programu Allah yaziina nga teyakwebuuzaako dekakalubirirwa nsi programu y'ebitonde byonna Allah agiina mbutakalubirirwa tunaalya kyenkya omwaka ogujja gunaafaanana gutya otuuka akaseera akabulwa n'akadde akasaala olwaliro tuzibya olunaku nga mutukulu antagitunuddemu tuli mu nnaku 10 ezisembayo mu Ramadhan okkiriziganya nange nti abasiraamu twogera bino nga beebase Allahu akbar tarawe speed kwe twagitandikira beesala babikooye songa akaseera kano kozanyiramu ak'ennaku zino kooteekwa okukozesa Allah okumunnyonnyola ennaku yonna n'ebizibu byo inna anzalnahu fi lailatil qadr ke kaseera Allah muyassiza Qur'ani fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah mwayisize embalirira eya buli kitonde kye omwaka oguddako gwe muli mubulamu bwo tolina luguudo lw'oyagala Allah kukolere nyingi kati nze nyinamu oluguudo lw'obwavu kati luguudo ezo oluguudo lwo sinkole eri ayinamu oluguudo lw'obulwadde eri ayina oluguudo lw'omwana eri ayina oluguudo lw'omusajja kati enguudo ezo nga bajeti egenda okusomwa teekayo okusaba ku nti Allah w'ekitiibwa nyina oluguudo baluyita bwavu ate ekisinga okuba ekirungi oli yennyini akulagiraga nti teekayo yennyini agenda obikola ya government please mu nnaku zino 10 Allahu akbar ffe twebase na za application zizaffe ziri mitwetwe la ilaha illallah bane tuzuukuke baganda bange ennaku 10 teweebaka zuukuke ennaku gwegweruma gwetaluma wano ku dduniya kuba olaba oli mugagga wallahi bwogayala ekulinze mu kabbuli ekulinze mu kabbuli tusitukiremu mu nnaku zino 10 buli muntu alina ky'osobola okukola tewali mirimu gyassalira nti gino gy'oteekwa okukola ne bw'oba mu Qur'ani yonna mu essula zo 2 soma ezo wakati mu kwebanja nti naye lwaki myaka 5 mu 3 nyina 2 zino nizo zino zo zisome ndikakuba nti nze ate kati siina kyemmanyi please eyo yennyini nsobi otuuka otya myaka gy'olina nga tolina ky'omanyi mu busiraamu kati mu kwefuwa offside Qur'ani yojjayo somamu bannange Allah awulira buli lulimi bw'otoosabe Allah ogenda kusaba ani bw'otoosabe Allah ogenda kusaba ani abantu twanguyirwa okutegeeza bannaffe ennaku yaffe kasitoka kasanti muyinako oluganda ate ayinamu kasente ojja weegonza omanya ennaku zaabaayo kati Allah w'ekitiibwa ennaku akuzigiridde zino ajja kukola ku nsonga zo zonna twebase mugagga ki Yahya bw'oba oyina omukwano ne BMK naga nti Yahya sente nyine ekyo kimanyi nenga Desemba ennaku 10 ezisooka bw'obayo n'obwetaavu bwonna
jangu Yahya bwe bagamba olwaleero mu gw'omukaaga mwe tuli ekyo oyinza okukyerabira nti yaŋŋamba mu nnaku 10 ezisooka mu Desemba ekyo muntu ekikuvaamu oyinza okwebaka kati ku bugagga bw'ekitiibwa Allah teri muntu mugagga yenna ku bugagga bwa Allah teyandituyise kubaako bye tumunnyonnyola mu bye twetaaga ne twebaka ampuliriza ennaku yonna ogitegeeza nga Allah gw'ogenda yekka okutegeeza ennaku atalina nnaku ye abasigadde bogenda okunnyonnyola ebizibu balina ebizibu byabwe gobanga abatuma bawumuze ebyabo batuulize ebyo ojja kumala obbe munyumiza ogenda kumuleka ng'ayogera bwogezi agenda kunyumiza mukyala we ajja ti nkubuulire abantu balina ebizibu haji omulabi gwe mbadde naye mu ddiiro abantu tulwabala bakunyirira mukyala we tanobye zensonga zabadde azze okumpitiramu kati nze mumukolere ki mmotoka yange bagikutte omwana juzi bamutomedde kati wobimunyumiriza wabireka bw'aba kuyambya bitwalira mukyala we ne biggwera awo kati Allah ow'ekitiibwa yatalina nnaku yonna muyitiremu ennaku yo Allah programu yonna agirina suratul qamar aya 9 Allah ow'ekitiibwa nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna va kukweraliikirira edduniya byonna programu Allah agirina gogola entegeragana nayo naye ng'otandikira ku kugogola ekigambo la ilaha illallah ko n'emirimu gyonna egigoberera mu busiramu ffenna tubisobola nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Allahu akbar nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi ejjana eri kumpi eri buli muntu yenna n'okusinga engatto z'ayambala eri kumpi ne wooli n'okusinga engatto z'oyambala wannaaru kadhalik n'omuliro bwe guli kati ampuliriza manya ky'oyagala gwe muli olaba ku dduniya oyagala ki tumenyese nnyo ne bye tugenda okuleka ne tugayaalirira bye tugenda nabyo wazimba bw'otunuulira eddiiro lyo sikuriini eyimuli luva okwaya kapeti alhamdulillah bwe tubitunuulira byebifaanana bityo tetubizimbye mu kabbuli zaffe bisigadde ku dduniya tubizimbamu tutya budde bwaffe obusinga buwaayo eri eddiini yaffe osanga alina amaka agateredde buli muntu ge yeegomba nga mu Qur'an talina mu ssuura yonna nga mu Qur'an talina mu ssuura neegi nga talina darusu yonna gyalabikamu kati enzimba y'amaka mu kabbuli buvunaanyizibwa mu busiraamu bwaffe kwebuuza nti Allah bwantwalira wano nyanjula ki amaka gano nga taddeyo sente tuzitadde nnyo mu maka tetuzitadde mu ddiini yaffe ze tugenda nazo z'otadde mu ddiini bino bisigala bino bisigala ampuliriza bino bajja bisikira gwe byogenda nabyo mulimu la ilaha illallah yennywevu ng'egoberezeddwako emirimu emituufu oyimiridde otya mpuliriza edduniya eno n'emitawana Allah bwe yabitegeka teri ayina bulamu bulimu byonna laqad khalaqna al insana fi kabadin twatonda omuntu ng'obulamu buteekwa kubamu mashakil buteekwa kubamu emitawaana kati ampuliriza tubeere bagumiikiriza tosese tukanga ku busiramu bwo mahmakana amru embeera kefaanana etya sigala ng'oli munywevu ku ddiini hatta ya'tiyaka al-yaqin okutuusa Allah lwali kuleetera okufa wa anta ala dhalik ng'ekyobusiramu bwo tolegezza byonna ebikwatagana ku busiramu tubisobola mpuliriza ekiro kino 25 oli ne bwafuna bufunyi wuzu nadda ku musaalu gwe n'asalira akeezi 2 ne bwaba tarawihi yagisaddira ka 14 ne ziggwayo okkirizibwa mu busiramu okufunayo buli lwofuna wuzu okusalira ka 2 za wuzu oluvannyuma lwezira ka 2 tendereza Allahu tabaraka wa taala naddala mu bigambo nabbi byasibirira Aisha bwe yamuga nti gambanga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni bannange ekyo kyetaaga university kyetaaga baluwa ya thanawi kyetaaga kuwaayo kadde tula mu ddiiro lyo tula mu kisenge ky'eddakiika za 3-4 kale kyosobodde okusinga obukwebakira ddala obwebasi
Allahu akbar gwe ne bazina subuhi ngo ero kyebasi wallahi tetumanyi kye tufiirwa mu biro ebifaanana kino muntu yandyerekereza fedda simanyi kati oba bwe guli twalinga kusomera ewaffe erugo eruweero World Cup bamulaganga kiro mu myaka egyo twabanga ne ttiimu zaffe ze twawagiranga nye wazuukukanga iyo lweneesamba ezimu zabeeranga mu Amerika nga ebudde tebufaanagana wazuukukanga omupiira gwonna n'ogwota buliro dakiika zo 9 oluusi ne mugenda mu extra essaawa nozingula essaawa zo kumpi 2 ampuliza nawe osobola okufiisa eddakiika 4 ne bw'oba tolina kigambo kyonna ky'omanyi nogati Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kigambo kya bbeeyi nnyo ate kiyitirira akyogera bw'amanya byekitegeeza n'abyogera nga ddala byategeeza kya bbeeyi nnyo nga kitegeeza ki najja akyogera nga ddala byekitegeeza byakola atya byategeeza Allahumma wakitiba Allah innaka afuwun nkakasiriza ddala nti Allah oli musonyiyi tuhibbul afwa gwe musonyiyi wekka ayagala ate okusonyiwa gwe musonyi ayita abakusobeza nti mujje mbasonyiwe teriyo gwe tukitenda naye mulala fa'fu anni ekituufu nsaba kunsonyiwa nga bwe weyazaayazaamu badde muzannyi wa beeti weyazaayazaamu badde mwenzi bwe weyazaayazaamu abamu tubadde bashiriku tulina ebintu byaffe tuli eryaja toba haji asibye ramalaani eno nga si kwasookedde wabula nga alina byassa wansi w'omudaala ebirala nga biri wansi wa muto gwa muruka ebirala biri wansi wa kitanda kuba okolamu owino omunaye kibuga toyinza kumalako nakyo otyo gana amaduuka ge mulaba tulimu gakaweerege togaleetemu mutwe mwerere n'omalako ng'oli haji ati oli haji sigumu tova mu muzikiti osibuludde abasiraamu byonna obikoze naye yenna akola obusiraamu bw'emirimu ne bwakola ntuumo kimu kubitegeeza nti la ilaha illallah tayina ampuliriza tunywerere ku Allah ebbanga lyonna aya nga nkubira kubira ebigambo byange gyensaba Allah atugase nayo nga tumaliriza eri mu suratu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yasalawo ategekere buli muntu ebyenfuna okusinziira ku ntegeka ye ng'omulezi waffe tabaraka wa taala abakkiriza bangi abalungi nga musaaza atava mu muzikiti jamaatan tayosa darusu n'ebirala wabula nga embeera y'ebyenfuna mwali nkakali akemebwa najeebuza nti nayinza oba nakola ki ya rabbi embeera etakyukako Allah nga mmusabye ayeno kiriza ayeno ngikusibirire Allah wekitiibwa agamba mu suratu ashura aya ya 27 Allah gati walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirun basir walau basata Allahu rizqa liibadihi abaddu babakkiriza Allah abamu abamanyi bulungi songa nabo nabategeera kuba yabatonda walau basata Allahu rizqa liibadihi akimanyi nti abakkiriza abamu bw'anaasumulula akasente nga bwe bakamusaba labaghaw fil ardi by'obusiraamu babitadde mu kubaagaliza ekirungi walakin yunazzilu biqadari ma yasha kwe kusalawo Allah se riziki mu mbeera ya kigero sigwe nga bw'onoojagala okusobola okukumira obusiraamu bwo n'obukkiriza bwo innahu biibadihi kuba Allah kubaddu be beyeetondera khabirun abamanyi basirun atabalaba kati ampuliriza obulamu Allah omusabye ebbanga obulamu busigadde bukyali mu mbeera gye bulimu yamanyi Allah lwaki naddala bwe weeyazaayazaamu ng'amazambi oli kalekaleko yadde nga mu dduwaazo teweerabira zikulembereyo nga istighfar kusaba Allah tusonyiwa
ebigambo byange mpuliriza nkulambira obutamala mu dduniya eno etumazeemu tubuliddwa obudde obutula wansi okusoma eddiini yaffe bangi emyaka bw'ogitunira gye tuyina tegyenkana na bye tumanyi mu busiraamu. Qur'ani sura 10:14 emyaka 42 ng'oyinamu 2 3 tuli bize era oli mwana wange ekigambo akikubirawo nga nti sheekhe sikyalabika mu darusu ekituufu edduniya naawe ogiraba naye alhaakumu takathur zurtumul maqabir gwe bagga nti edduniya eritukayakadde kunga nti kati kamadi nkulese wallahi ojja kuba bize paka teri yagenda kutuuza kubuulirira nti sulo ng'otoba nnyo n'ensi ojagaza ki? Abasinga emabega okutoba kwaffe n'edduniya kutegekera baana kirungi nnyo naye omwana gw'onootegekera ate osaana musomesa busiraamu okusooka oba omutegekedde oba omutegese kuba mbutuufu bw'osiriikirira omwana ono bw'otomutegekeramu busiraamu ye abaana basala. Ampuliriza yonna gy'oli wasemba ddyo okgenda ewa maama wo era lwagendayo watwala biki? Kiro za sukali zaali 2 n'ez'omuceere 3 n'ennyama 1/2 n'emiti gya sabbuuni 2 kati emyezi 7 toddangayo akyalya ku ebyo. Ate nkukakasa wallahi abaana bwe tutabasomesa obusiraamu naffe byebagenda otusasula kati gwe bakolerere nnyo bagende bakusasula kiro 2 ezo emyezi 8 nga taddanga. So ng'omwana omusiraamu okusookera ddala w'oli oba toliwa alina kukusabira temuteŋŋana buli swalaye rabbi gfirli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira nga na buli nsonga yonna obusiraamu bwe bumulumiriza nti ekituufu guno omwezi gwa 2 tonnagenda ku wamaama. Ampuliriza abaana ekyokubategekera wakitiba Allah yateekera ebitonde bye teweetikka baana wallahi tomanyi bye baliba era teryabimanyi. Seka Yahya ojja kukanya nange nti bakondakita tebagenda kukoma ku bano bali mu takisi nembe tuzaddera mwebali bagenda kwa bakondakita gye bali mu masomero basoma tubatadde mu bali Allahu akbar omuteekako coaching n'ogula holiday package n'omusa mu kisulu njagala asome nange nfune dokita mu family nga programu ya mutegesi omutuufu oli ku kondakita. Allahu akbar. Seka Yahya fenna abaatuweerera naawe oba oli abo wali osoma bino tewabiina mu mutwe gye wali osomerera kukola mu radio station nga bwe tutuddemu kati programu Allah yali agiina Seka Yahya mu mwaka bwe guti agenda kukola ku radio ne programu ya buli muzadde yenna ku baana be Allah yagiina kubanga ne twasomera tezaaliwo maskini yabandi agadde bameka Seka Yahya wootudde bangi nabwo kutampuliriza tukanye nti Allah w'ekitiibwa ye nannyini bitonde okusinga omuzadde bwe yerabanga nannyini baana nannyini asooka Allah wa buvunaanyizibwa nnyo Allah okutuuka ku ddala ly'okuba nga obuvunaanyizibwa bwe toyinza bugeraageranya ku bwa muzadde ku mwana kati omuzadde aleke kwemenya nnyo kutegekera baana byolabanga bategekedde Allah n'ageza yanukula n'akugaggawaza yandibye bafuulira ekikemo n'ovaawo ne gafuuka majambiya mutabani ono ataddamu kubuuzaganya na nnyina amuzaala yennyini lwagwe bye walabanga bategekedde abaana bo ababiri ne bawalaggana n'abaana baabwe ne bawalaggana lwa bintu gwe bye walekanga bategekedde be yategekera Allah obwavu baba kuba baavu ne Allah ebyobugagga ne bwabikuwa babitunda mu mwaka ogwo Allah w'ekitiibwa ye mutesitesi sigana muntu yenna kugula bya bugagga naye abigule nga manyi nti mutesitesi ani Allah tabaraka taala mulaje no ngati Allah w'ekitiibwa ebyobugagga bino nsaba bigase n'ezzadde lyange nga Ibrahim bwe yasaba saba Allah gase ezzadde lyange n'ebyobugagga bino oleke bibafuulira nsonga ate batemaganya
oleke be bafulira nsonga ebaawula nga nabyo tetunnabikola tetubirina. Omwana yennyini musabire Allah tabaraka taala, mutwale ku ssomero ng'olusaba Allah, nsaba ompemu dokita Allah, nsaba ompemu sheekh, nsaba ompemu engineer, yamuteeketeeke Allah. Okusooka gwe toyina bukakafu nti abaana bo balimala kutikkirwa gw'olyoka ofe. Gwe yategekera Allah okusoma asoma, bazadde we baliyo batebaliiwo. Kati so tutegerekane ne Allah w'ekitiibwa mu text. Bino byonna tubinyonyogedde tubijja mu kigambo la ilaha illallah. Bwe kitegerekeka omuntu awummula, abaana ani abawera nti Allah, emirimu ani agigaba Allah, ani atuliisa Allah. Mbutuufu Allah nze mwewuunya wa kisanya atasangika. Abakuleka buli muzadde ategekera omwana ani yandizadde aweereza emmere. Eri ayinza okukera ku makya atwala omwana we ku ssomero ngaga nti nze ono gwe ntwala ku ssomero ntwala amooti, ntwala muzanyi wa comedy. Buli atwala omwana ku ssomero atwala dokita, inshallah inginiya. Era n'abamu twetumiikiriza amannya n'ogabayita nga bakyali bato, dokita kubaka ekakulembera mu P1 kumbe gweyita dokita maskini oli ku kondakita. Please Allah imutesitesi wa byonna, tukwatagane naye tutegeragane naye n'abaana omubasibirire. Yakubu alayhi salam nga kaseera k'okufa katuuse yayita batabani be 12 nagati baana bange maatha taabuduna min baadi, munyinyonyolemu ndabika embeera nyinza obutawona. Ani gwe mugenda okusinzanga nga nze Allah ntutte? Bino tabibabuuza nga tabibagambangako. Yali abasomesezza byonna ng'ovunaanyizibwa bwe ng'omuzadde eri abaana abutuukiriza. Kati ayagala bamukakase nti babitegedde embeera era qaalu na'budu ilahak, banga tetuyinza kuva ku Allah. Abaana baffe tubasibirire Allah tabaraka wa taala, abaana tubasibirire Allah. Mukyala inamu eddiini tuza bbaawo musibirire Allah, omwami tuza mukyala wo. Bagenti bannange tuyine yatutonda ayina ensonga yamututonza, bwe muli gisuulawo muliro. Okutereera kwaffe kuli mu ddiini. Lwaki abantu balabanga okutereera kuno okwensinga kwe kutereera gati alhamdulillah ndi bulungi. Maskini teri ali bulungi nga si musiraamu. Hatta nababanga musiraamu era kwekyo naye nga entakoze. Kati la ilaha illallah abatayina. Seka Yahya empaje yeragajjaliddwa gwe ku ddala ly'otonnamanya. Kankuwa ekyokulabirako. Pawulo nga akkiriza okusiramuka najja atuukirira omusiraamu yenna. Omanyi kyakola? Oba oyina mutwala wa imaamu akola atya? Kuba gwe toyina. Sebo wiki eno yennyini naam waliwo omusiraamu yazze wano okusiramuka owuliza kwale naam sojja mukulu naam nze n'omukyala mukulu nga limaze nakuza kwale bambi mpulira nsazeewo alhamdulillah naye okusalawo kwange era ebintu byabindekedde wano naam naye njagala naye nyina bintu bya twali tunyumya byagambira dda tuddaako naga nina bye nakolakola kiri kitya nga nti koyo bono yatula kino bino bigenda biwedde naye nalabenga era yayambire mbibadde alina bwati namitira ku mmeeza nabatwale tudde naga nti bino byo kati byo kambirekewo alhamdulillah kibiresebo naye bwe yategedde la ilaha illallah twamunywedde mu dakiika zebadde manyi nti katanyinza okwawulira kubanga yaga nti rediyo eno ngiwuliriza ebbanga era nentegeera ekindisiwa musajja mukulu alhamdulillah n'omukyala yamulese obakola naye naga nti nsikiriza nga sina kugamba nti ki ntegedde ebintu bingi lwakuwuliriza kwempa alhamdulillah. Kakati la ilaha illallah kyoga nti nakutegereka oli mutuufu alhamdulillah. Singa abantu banagitegeera empala nejja kuggwa obulyaza manyi bujja kendeera amplifier zaffe zigenda kwetayiza mizikiti eyammwe teri mbyuma la ilaha illallah muhammad mbyuma wajibbamu wanyi ndoza si basiraamu abazinona simanyi imaamu omu akazinda lwakasalirako magaribi bagenda okudda ku isha nga bakatutte nakwatibwa ennaku eswala nga ewedde nga basiraamu
munyambe mutegeeza abasiraamu bonna betutasadde nabo isha berekereze tusale nabo subuhi tugenda kusoma kunuutu ku subuhi Allah tukwatire kuya tuto omuzinda lugaffe bakera weeguli ari kuvaawo mangu abakutte kitegeeza nti eyali agututte mu isha ibaali naye nga nekibayita kunuutu akimanyi la ilaha illallah. So tusiramuke ekigambo la ilaha illallah bwe tunakyetegereza teri gwe bajja kuddamu okukwata nti ate ye yasegondi nga musiraamu teri agenda kwagaliza mu nembeera mbi ku la ilaha illallah etegerekese Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'aginnyonnyolera emyaka 10 abasajja babitegeera bonna wamu abakkiriziganya naye ne bakkiriziganya naye nga bakkiriza kye bategedde n'abawakanya ne bawakanya nabo nga bawakanya kye bakoze batya kye bategedde n'abasigala wakati nti fa tusuuzize ebintu byaffe binyize mbadde mu bukulembeze ate kati yali waggulu abantu yabalina katufaanana abamukkiriza ne bakola obunnanfuusi naye nga bonna baali bakitegedde bayanguyirwa ebyadda ku bukapa nga kusala nga kuba kusaala basajja bayimiriranga mu swala ng'ebaswala bannange byonna ebitunyumizibwa ng'ebyafaayo ku bonna imma basahaba oba bannabbi oba abasajja abalongoofu balukumaani naffe tubisobola tebakunyumiza ku Abubakari omuwaane tebakunyumiza ku Abubakari onyumirwe kuba singa tonyumirwa nnyo ebyafaayo n'otebuuza nti ekyafaayo kyo nze nkiyigamu ki bannange naffe tusobola kanu rijalan baali basajja wa nahnu rijal kaman naffe tuli ngabbo fungiza okakase nti bismillah nze Abubakari wa 2018 kisoboka biidhinillah byakola yadde temwenkane ne mubere mu layini emu anti mubikola kubanga bekuba kuwaayo mu ddiini Abubakari ono yawaayo awo otali mu layini butereevu Qur'ani nti nange bismillah nsobola kuba bayina mimwa nga bwe tugiina bayina mitwe nga bwe tugiina bayina mikono nga bwe tugiina bayina amaaso nga bwe tugayina ekitunyumizisa ebyafaayo ebyo nahnu nakusu alaika ahsana alqasasi twakulondoberayo byafaayo bisinga bulungi bima auhaina ilaika hadha alquran nga zimu ku nsonga lwaki twakusaako Qur'ani la'allakum ta'qilun mujjemu bye munaategeera mubisse mu nkola bane tusobolera ddala biidhinillah okuyingira ejjana tusobola okuwona omuliro ng'ebirowoozo tufuddeyo nnyo okufaanana Abubakar Uthmani n'abalala tusooke tubanoonya entegeera eyabaviirako okukola bye baakola entegeera eyo ye la ilaha illallah baginnyonnyoka emyaka 10 ne batuula ku mitima bwe bagambanga nti obusiraamu bwetaavu Allahu akbar nga tebaddamu gondi yalwadde nga basituka bwekuba kusala nga kuba kukola ki Umar bamutta mu swala ya subuhi musajja Buli Majusi yamanya nti abo bwe baba basala bakola kyoyagala nga natali musiramu akimanyi nti omusiramu bw'aba asala Allahu akbar folwaliro si kimu ku bitumanyiddwako yafumita Umar ku swala ya subuhi ebyenda bifukumuka kino kyenjagaddemu Umar ng'ebyenda bifukumuka yakyuka nasika Abdurrahman bin Auf ajje mimbali asaza abasiraamu ng'ekyobulamu layisi ku swala ng'asika ekyo kyalaba nti ekisinga ebbeeyi kusaala naye gwe basika bamusika tunudde ku byenda bya munnawo n'amusika nga naye entegerayo nga nti tuteekwa kumala kusaala ekyazaala kino yali la ilaha illallah eyagatta entegeera yaabwe nga buli kimu bakirabiramu anga emu ng'omusiraamu bw'aba anoonya muganda we anoonya musiraamu nga bwe basiba Yahya kiti kimukwatako nnyo Yahya avuddayo atya unsuru akhaka dhaliman Yahya eyabbye ye yali azamanyiza kituufu naye tusobola okukkaanya ne be yali azamanyiza batuweyo akadde tulabe oba omutaasiza nga talina bwamuyita nti mwana wa kojjaawe wabula Yahya muganda wange mu la ilaha illallah olwaleero bye tutalina musiraamu afa ne baayo abasekera mu bikonde
musiraamu naggalirwa ne bayakakasa nti nabo kabakirabe abasiraamu bannange tusobola okuba obumu nga tewannabayo mulala akirabye nti kyetaagisa. Tulina endoolito nnyingi ku muzikiti. Imaamu wallahi bwe tutalambulukuke kusiramuka bwe tutetegereze la ilaha